bakubidde enduulu eri gavumenti ebayambe ku nsonga y'amasannyalaze agavaavaako ge bagamba nti gabalemesezza okubeerako bye bakola okugenda mu maaso. Bano omuli ab'ebyuma ebikuba obuwunga n'omuceere abaava mu kisenyi Mengo mu Kampala babuulidde Minisita Ruth Nankabirwa Ssentamu ow'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo obugubi bwebayitamu. Gatusumbira ddala nga wano mu industrial park ebyuma mu birabye bingi nnyo, abantu bangi nnyo, amasannyalaze tukozesa mangi ate tukakasa bulungi ne consumption y'amasannyalaze gye tukozesa yandibadde n'eggwanga lisobola okufunamu ssente, naye tusanga obuzibu amasannyalaze layini gye tujjako amasannyalaze erayini egenda emitiyana ekizibu kyonna bwe kiggwako emitiyana. Abatuuze abagamba nti amasannyalaze gavaako ku bwaffe. Ekirala atusuubiza nti ekifo kyaffe agenda kukwatagana n'abalala banne batugazeetingira ekifo kino nga industrial park. Era n'atusuubiza okukwatagana nikwe kikwata ku minisitule y'enguudo batukolera amakubo agali mu area eno yonna tusobole okukola ebintu ebiyonjo kubanga tukola mmere yeetaaga obuyonjo, yeetaaga amakubo amalungi, motoka ze tukozesa tuziyingiza paka mu factory. Abavuzi baffe ab'e Nankuwadde Bbira badde bakaaba enguudo ku factories. Emotoka zigenda zimenyeka sepringi emmere egendamu ettaka. Wano Minisita Nankabirwa atabukidde ab'ekitongole kya UEDCL olw'obwase mugayaavu ng'agamba nti bano balemwa n'okutegeeza bakama baabwe ku bibeera bitagenda bulungi. Ne Uganda bali mu kampani ene ya UEDCL. Transformer bw'eba efunyeeko akazibu dduka misindo oba ofoofe. Rapid response is what I want. Ebyuma bisirise kubanga wabaddewo akabaddewo enkuba etonnye omuti gukubye waya mwe mulinganga basawo. Oba oyagala liivu gisabe formally wabeerewo gwolese mu office naye okugamba mbu saa 11 owummudde mbutokola overtime siibula neetaaga abantu ku station. Oluvannyuma Minisita Nankabirwa bano abasuubiza embeera okutereera ku nsonga y'amasannyalaze era ng'atuuse n'okuyitayo bayinginiya b'ekitongole ky'amasannyalaze ki UEDCL abongedde okukakasa nabo nga bwe bagenda okutereeza ebisobye. Ndimu sitaani abantu bano abakula bwe bati okwongera okubawa transformers jangu wano nze ngoberera budgeti fuba kulaba nti tufune ssente tosobola kuzitagalingako n'ogamba ku transformer eziri mu layini ezijja sooka enkasukeyo kowana ziremu nkasukeyo tubuulire. Waliwo emirimu egikolebwako ekitongole kya gavumenti ekya Uganda Electricity Transmission Company bagenda n'okuteekako transformer endala ennene egenda kwongera kapasite yaayo. Ekyo kitegeeza nti kapasite ebeerawo ne bwe munaaba mweyongedde wano okuteeka mu miiraazi abalala abangi kapasite ejja kuba yeeyongedde. Mu ngeri y'emu abatuuze basabye Minisita Nankabirwa ekifo kyabwe kino kitongozebwe ng'eky'amakolero. Nsonga ya gazetiment okugazetinga ekifo kino nga industrial park priority namba etya ngalo byonna bijja kugoberera ng'oyogera with authority. Tuli Bbira Grain Millers Industrial Park. Minisita ku nsonga eno nayo abawadde essuubi era ng'alambudde ebikolebwa mu kitundu kino omubadde aba kampuni ya Mujje Tukole abamubuulidde ebizibu omuli ekkuba ebbi n'ebirala. Onogenda ng'omusasudde n'omaliriza nga gwe nnyini kitongole onyigiriziddwa kuba togenda muga tokoze genda nga ye yazze nga waali baddereva emmotoka tuzigulakola mirimu naye ogenda omaze nga ne baddereva osasudde babwereere azze abaddewo amasannyalaze gamaze olunaku lulamba tegaliiko. So ensonga y'amasannyalaze kikulu nnyo gye tuli. Naye ebizimbe byendabyeko ebiri permanent ng'abamu balina ne zi certificate abalala nga baagala certificate zizza bujja amakubo agabyetoolodde galina okukolebwa ate nga bo abatuuze b'omu kitundu kino bakoze bulungi bwansi. Kapiteeni Fred Mubiri omukwanaganya wa Operation Wealth Creation ne Minisitule y'ebyamasannyalaze yeebazizza General Sali Musale olw'omulimu gwakoze mu bantu bano era asabye baweebwe transformer endala abantu basobole okukola obulungi. Musale abadde n'abantu bano bamiiraazi okumala ebbanga ddene okuva mu kisenyi n'agezaako bawabula n'agamba muve mu kisenyi muve mu Kampala mudde ebbali mufune we mudde ebbali then gavumenti wejja okusobola okufuna engeri gyegenda okubayambamu.
era twasooka transformers 8 ne tuzimba line era mpaka lwe lwakumi omulamu nga nigamba twagala kulaba genosale batuyambe ku kyokulukuna transformers kubanga ezimu zaajja omuliro ate twagala okulaba ine ekifo kino nga kibeera gazetted as an industrial park kibeera industrial park transformers zijja kujja wano atwadde assurance nga Ministry of Energy ne line egenda kubeera upgraded egenda kuddaabirizibwa okulaba nga ekizibu ky'amasannyalaze kyo kiggwawo then ekya environment okulaba nti abannema certificate zonna eziri pending ezirina kuweebwayo zonna zibeera issued mu mangu dda. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.